Yes, ma. Yeah, we are about to reach, okay? Okay, ma. Okay, ma. So when we reach, I will give you a call and then you direct us exactly where you are, okay? Okay, ma. Thank you, ma. Okay, give me that sister. Okay. Wani Nyondo? Kadi atuli mukujja, eh? Kale mukwano. Wani wagambye muli side ki? Tuli wano bali nge wali Arabia. Arabia, eh? Kale alina ebintu bye oba just ali yekka? Ali yekka tuwano nga kukaliye. Omukazi yamuwadde bintu? Ate yamuwadde ali yekka yatuseeyo busuzi. Yaduseeyo buduzi najja ku airport azindi bamunipotinge oba nga bagenda kumukwata tiketi agende? Ali wano talina kintu kyonna kiri. Ali wano wajja n'atuba naye baba. Yakasula we ennaku mmeka? Simanyi. Kale tuli mu kujja ddiya, eh? Kale kikwano njagala nkobe nako kubanga mpuze study. Okay, no problem. Okay. Ono mu Nigeria. Story fanaganako neyo no Babura. Walaba Abannayuganda bali banzise naye kati ate ono mu Nigeria. Okay, tugenda ku Sharjah Airport. Waliwo Munnayuganda akatukubirako essimu agenda waka naye asanze omwana omuwala wo mu Nigeria asuzeeko awo ku airport ennaku eziwera abadde ali mu mazzi ga meereere. Nyondo Rozet jangu wadde mu Nigeria at least obeko ne gy'otandikira. So we're going there. However, she's a Nigerian. Tuli Bannayuganda naye tusigala kyekimu, no matter the color, the race, the language, we still the same people by same God. Okay. To following a Nyondo Media, tuli kukuleetera stories zonna byonna ebigenda mu maaso ku Nyondo tusinze. Mujebaleko abagoberezi baffe abalungi aba Nyondo Media. Tuli wano eno ku Sharjah Airport. Mbadde ndi waka nefuna call okuva eri muganda wange omu Munnayuganda, omwana omuwala. Before yali ali mu kiyumba soka nankubirako bambi nga mulwadde nga ali mu mbeera mbi, yafuna ennamba yange tubadde twogera naye mukama mulungi era yatudde wali eri ku side agenda kubatolera ku salaamu ababuuzeeko. Bwe yankubira essimu ne ntwala akadde ne njogeramuko naye nga mulwadde naye ngala kudda waka, bakama be nga bakyesibyemu okuba nga bamuwa eya tiketi wamu n'ebyogera byabeere ngadde waka. Netucommunicatinga nga muko naye Mukama Katonda mulungi ku ssaawa esembayo nga ne bakama be communicatinga nabo ne ku ssaawa esembayo ne bamala ne bamuta switi tolyako yakulaba salaamu. Mukama waffe bazibwa abooluganda. Amina. Amanya nze Shamira najjako wa Nyondo Media inbox ye ne musinkanako bambi teyali mukyala mubi nga ndi mulwadde ndi mu nnyumba y'Omuwarabu naye nasobodde okuvaayo era ndi wano ku kisaawe ensirayo waka. Ye nebaza Katonda nebaza n'omukyala Nyondo Media kubanga era alwanya abaddewo. Ye maama. Kale ndiawo bale kusima mukwano. Kale maama. Kakati wabadde wakatuuka wano eno nosanga omuwala ono wamusanze otya? Omuwala ono musanze atudde wano ne mubuuza nti ogenda wa? Naŋŋamba nsigenda. Naŋŋamba nze nina obuzibu, bosi wange yandeeta naye yandeeta mu mirimu gye sisobola kukola. Yandeeta mu bwamalaaya, abasajja batukozesa nga 5 6 sente tuziwaye. Ne wobeera ng'oli mu period agamba yitawo okola omulimu gwo gwakuleeta. Amusindikira message azindaze ku simu agenda mutta. Woba oganye okukola omulimu guno ngenda kutta.
era ava mukubira kati namugamba oli ludda wayitawo okole amukubidde nga nawe woli nga wendi wano namugamba ayitawo okole omwana atolose butolosi omuwala atoloseyo n'akaveera k'engoye kaakaawo era musanze wano ng'ali mu kukaaba nnyo ne mugamba kankufunira omukyala ayamba ajja kuyambako asobole okukolera ku nsonga zo ye maama kazi omuwala muki omuwala mu Nigeria ne yamuleeta mu Nigeria yamweta mu Nigeria naye nawe nkubaza olw'omutima ogwo omulungi nti nga newankubadde omwana mu Nigeria kikakaseeko n'okubira kasawo n'ongamba Nyondo jangu oyambeko omwana ono so wandibadde ogamba akasa mu Nigeria kajja ayamba bannayuganda babanga bannayuganda babala omutima ogwo mukama kw'omukisa ne ndabye nga muddugavu munnange ate muwala munnange okubeera no ku street ng'abonaabona akaaba ne ngamba kankubirewo ku media ejja muyamba nga nze wenna kubye enduulu n'abaako kye yayambye kale bambi tubeera baluganda ate ebiseera ebisinga mukama naye abaawo amiina kubeera mwana wa mpisa tobaza mukama yakusobozesa nobeera ng'ova bakama we ne bakola ya tiketi nodda ewaka amiina era katusaba otuuke bulungi ngenda tuuka bulungi nange ono mukama musabira byonna awangule era mugambye mukama leero akkoledde tokaaba osanze nze katondawo katonda ayise munze ate nze nempita katonda nayita munze nempita Nyondo Media owulidde ajja kuddayo waka wadde mu Nigeria Babula teyaddayo yaddayo muwa omuwala tubuuzeeko you greet for us how are you my dear I'm fine but you're not fine really okay tell us briefly about what happened when did you come to Dubai I came to Dubai last month, late last month. So this lady said I should come here make hair. I'm a stylist in Nigeria. So she said I come to Dubai, she has big store. She have shop here, salon. I said okay. She said she will pay me well. I should come. I came here. This lady take my passport, everything. She took my phone and my SIM card and said I should go downstairs looking for men, telling the men they should follow me to my room, come make fucking with me. So I tell this lady, no, I can't come here and do this kind of business. She told me I should come here and make hair. Then why this? This lady beats me, call boys, come beat me, say I must do business, she tell me. Even when I'm on my period, I tell this lady I'm on my period. She said she put cotton wool and still do the same thing. I'm tired. I want to go back home. So, how did you... I don't just know what to do. I said I should come airport and because of me, he wants me to come back home. She knows what you're doing now. I told my mom because the lady told my mom I'm coming here for a salon, but after everything I have to call my mom because I crammed her number. I called and explained what this lady brought me here for. How old are you? I'm 20. You are 20. Subhanallah, astaghfirullah. So what we're going to do, we're going to take you to our home. Do you accept? Yes. Because if I go back, that lady see me, she will call boys and beat me. I don't want her to see me. She's sending me so many messages, say she will kill me. Where does she stay? She stay in Charger, another Viva supermarket. There's the building there. It's called? There's a building, that Viva supermarket, a building that I forgot that building name, but I know the place. But you know the place very well? Yes, 6th floor. 6th floor. 6th. Okay, no problem. So, these are the things you're having. Didn't you leave other things behind? Yes, I have other things behind, but I said so we are able to take this? Take only this, yes. Where is your phone? My phone is there. She took my phone and gave me this one. So is it on WhatsApp? Yes, it's on WhatsApp. Do you have some messages for her here? Yes, I have. Let me see. All these numbers, she's the one
sending people to shout me. Who is this one now? Who is She's the talking lady. here? Who's talking here? Use the person phone, call me. I have to tell her Use the that person I phone, don't call me. run. Say, ma, I go the break, I go short time, I go here, but I do okay. I go. You know where be Abu Dhabi? Abu Dhabi far, but you know far. But it's alright, just dey okay. This is a lady. You can't make my mind dey fly. Yes, the lady. Jessica said, now Jessica can't tell me say you know do online. Say I beg, say I hope say you do okay. Now we'll start to even they call you. I dey call you, no pick my call. Now she's calling you back. Jessica dey call you, no pick. No be so She's now. using cool voice. No If be I so. You read try there pick now. call. Tell person say you dey She's sick. pretending. Yes. This I is can't a cool even say voice. it She wants you all. to go back. See these messages thank she God, sent though. me first. Thank God, say you do okay. No That be she sorry, kill man. At me. least you use the person phone, call me. Make I my mind go rest. kill you. You can't make me the think since. I don't even need that. They cry, they pray for you. I hope say you do okay. You know, good. Next time not do like that. What's up? Okay, they go somewhere. You kill don't even you. get, you know, She send said Jessica away. She said, "What's up? I go kill you. Ask, kill you. ask. You get my drone. I beg run forever. I told you. I told you they don't run here. This country is small. Laugh. I go kill you for nothing. No, just worry. Bye bye. She laughed. I hope say you carry all your things now. Juju. She laughed. You Juju go, means what? Yes, Juju. She said she go use Juju kill me. Say you. I go use you set example. I go send your son and your mama 20k abi. Okay, I be fool abi. She be see be na Jessica dey here abi. She go soon pay finish. She no know how to run abi. It's alright. She said that of my colleague did not run. Why me I run? Me I cannot. So she's having how many girls there? She has 3 girls. Doing the same thing. Yes, doing the same thing. I'm the only one that ran away now. She's the only who ran away. Do you think those ones are comfortable with a job or they are not comfortable? They are not comfortable. It is by force. By force. Okay, we're going home. We're going to take you home. Don't worry, we will hide you there, not until everything will be done, not until you go back home, okay? Okay, when you go back home, then we shall see what to do next, okay, my dear? Yes. Okay, so Dia, ndoza katwe yongere. Ogenda gera saa mmeka? Genda saa 3. Genda saa 3. So solide ddala wano. So anti gundi ya check-in ya 12. Ya 12. By saa 3 obeere ng'ogenda. Saa 3 nga ngenda Mukama nkulembere. Sange family yange kubanga. Babadde bubi. Babadde bubi family waka. Family yange erumwa bambi ng'oli eno oli mulwadde omulambo guddikayo gwo kumanyi. Obeera mbole nenga omuwala bwe walina okukala kati oba oyagala oba toyagala. Kugambye nava ku kitanda. Kati nasooka nenkubirako ono mama omukunduza mukamaawo. Ewaliwo nabagiwampa. Nensooka nemukubirako. Yali yani ya mukazi naye yali mukazi. Muwala nemukubirako n'angamba baagala essente. You have to first pay money. Mubakolera visa bekito kumaze ko contract. Mbagala mbubangula obukadde 8. Ne bangamba you have to pay the money. Then ne bagamba omwana mulwadde. How can she pay the money when she is sick? She came to work but mulwadde. Awo then when nakubira oli mwana nankubira oli mukwano gwo muna Uganda omulala. Kanampa madamu yenga mukakamu. Madamu ye muwala wate yandeeta. Naye alakatalina buzibu nnyo bw'amaanyi. Tebalina bonna buzibu bonna kuba bulwadde. Kati ate nga bakulemedde ng'ate oli mulwadde. Bulwadde ate bamanyi balwadde naye nga wabadde walungi Nyondo nze badde nkola emirimu 7 nga ngimaze nga ne bakappa kanca. Era nga nze mmanyi nja kukolawo emyaka egiwere 6 oba 7. Nga tebalina buzibu. Kati sokoleko obulwadde obwo bwajjaawo oba wali bwava ewaka ng'oli mulwadde? Sajja nga ndi mulwadde. Bwajjiraawo wembadde. Nga najja nga mpulira ebintambula mu mubiri, mpulira ebintu biri kuganga sibitegeera. Nagaza akiri wasi nnyo. Olaka wabifuniraawo. Abaana bafuna ebintu bingi nnyo mu wekiri nabifuniraawo. Wabifuniraawo. Mulimu ebintu bibeera biyitirivu nnyo bikwatira ddala abaana. Byali awo ne omukazi n'amaana akkiriza kati ne bantwala mu ddwaliro emirundi 3 mu scan. Naye webale kuguma kuba kati olaba singa gali amagezi gwali ogamba nga wala kuvaayo. I was ready to come for you naye nga bali balina okusooka ne bakuwa cancellation kye nakugamba njagala kibeere ekyokulabirako eri abaana bonna.
tofuluma nyumba ya muwala nga takwadde cancellation kubanga buli wofuluma bwoti n'ogenda wadde akugambye nti genda asigaza passport yo wadde agikuwadde naye nga takansolinze agenda nakutako runaway case era yaŋŋambaga genda poliisi ekukwate naye wekwata we bakusiba si musango gwange era wofulumira bwoti akutako runaway case ate onobeera ogenda kulenimba mu musango omulala nyo asobola n'okutako ogw'obubbi nobeera nga ate olina okusobola okusibibwamu kuba kati abaana abali saawe abali stack abali ku deportation bageze babawulamu bano banadduka mbiba bebateekako emisango ne tebagikola bali mu komera right now kati banene bandi just mu overstay naye nga tebalina musango gwonna bebagenda okukwatako mpola babenga bakola ki nga badde ewaka kuba kati ali njagala ogiremu eno issue obeere nga nawe otambulira mu bantu agenda okujjukira nti ajja kuteekako runaway case ate babe nga bagenda kusiba kuteekako n'emisango emirala that's why nekugamba guma tusooke tufune cancellation ndyoka enzija kole ki kuno naye nawe bale kuguma kuba embeera nkitegera ng'oli mu nyumba y'omuntu ng'oli mulwadde naye nabo mbeebaza babadde bantu balungi gyendi bambi bambeereddewo nnyo wadde nga mbadde mulwadde babadde bantwalanga mu scan mu byuma ne bankebera nzenna nga ndi fayini kuva ku nsigo nga tolina buzibu munda mu ggwe wonna mu kifuba naye nga just ekintu tokisobola tebalaba bulwadde naye nga ate oli mulwadde kikikwata nze najja kilo 98 98 ngenda kulaba ku bifaananyi kati nina 67 wajja olina kilo meka 98 nina 67 omazewo bbanga ki myezi 11 obulwadde bukulumidde ebbanga ki myezi ndowooza nga bagenda okuntwalaku nga mazeeko visit visa nga kinnuma myezi 3 kati myezi 9 kale kusigaye tunamaliriza nza kusimu ng'ogenze naye sooka oweyo yenna akulaba oyo nera omwana ali mu kiyumba bano abadduko budusi nga tebagumiikiriza tebavuddeyo nabyogera byabwe sooka baweewawo ku magezi abaana mwenna bali mu kiyumba obanga olina wookola mukamawo nga obadde olina obuzibu bwonna kakkana beera muwombeefu omusabe wagaana gwe kakkana omugambe abale okukansolinga wona agenda n'ogenda ebweru wanyiga ebweru wabi poliisi ekukwata nekuteekako emisango miyitirivu n'ofiira mweno ensi naye kati wogumiikiriza ate nekiraba abaana bali mu biyumba mwekwase Katonda buli mbeera yonna saba buli mbeera ekunyigiriza saba kubanga ennyumba tuzirumba ziba n'ebintu byazo naye wotayimirira mu kusaba towangula nze kimpanguza kusaba kubadde kukkiriza nakwewaayo eri Katonda kati nzirayo ndi mulamu naye mukama akuwa omukisa naye okuleeta mwana ono bambi tugende tulwane inshallah ajja kubeera mbadde manyi oba agenda ndaba nga atudde wano kati nenzija nga yeefudde bize nnyo ku ssimu nze ne mulemerako ne mugamba olagawa n'atandika emboozi omanyi Munnayuganda watandise mpulidde Olunigeria nenjogera Oluzungu ngenza owulira nnyumiza emboozi mpulidde ennaku nga n'amaziga gaagala kujja nenzijjukira omuwala gwe waleeta ekikoosi ekyakunoonyanga kakati n'omuna ekiri kyali ky'Abannayuganda kyali ky'Abanigeria ate bo bamanyi nesitidde kyemanyi kiri ekintu kimu Katonda wabanga kutumye oli ku mission ng'erimu Katonda wallahi yamu teryakukwatako kasitoba mu Katonda agenda kunkwatako ate nga tujja kukibuusa n'omwana ajja kudda ewaka bambi akaabye mbadde muno ne mu kasoda ng'enjala emuluma nenkamuwa kasoda n'akanywa neyeebaza nnyo bambi naye mukama nga wosanze wotusanze ono ye Katondawo leero tamanyi Luganda agambye this is your day agambye every day I ask my God what have I done to you naye kyana kito only 20 years she's still young mwana muto nnyo naye tewali gwatakubidde essimu waabwe nga bagamba waliwo omukyala gwensanze ku kisaawe ayise media ejja kati entwala media kati egenda kunyamba ne famire ye talina gwatakubidde waabwe gwe naye kito kisinga okwewuunyisa bano abakazi bali heartless banoonyayo misaayi mito baana bato kakiro omwana 20 years kyana kitonga bw'okiraba omutire future mu maaso anaazaala anaafumbirwa omwononye ku age eno nga bw'ogiraba agambye andaza wano bebi Abanigeria muli babi Abanigeria akoma nnyoko Abannayuganda akoma nnyoko ate banenze buli nsi mbi
kati omunigeria leeta omunigeria munne wallahi koma nnyoko ate olukazi luli ku gundi lweraga lutya lwonna lwemoola ogamba muntu kumbe si muntu nze mulana ku kifaananyi yenna yeemoola yenna yeezinyazinya naye nga abaana babanno bajje nigeria obaleete mu bwamalaaya katonda mbadde makiri uganda yokka obaleete mu bwamalaaya ate alina mu piriyodi n'omusonsekayo pamba akola omulimu gwo gwe wamuleetera ogwo ddala kyokka nga naawe oli muzadde ozaala toyanziza nnyo dya mukama akuwa omukisa tusaba otuuke bulungi nnyo maama mutulabire bonna batulabire obagambe tubatumidde nnyo nnyo tubagala nnyo wate batumanyi maama mukulabire maama sinza mulaba kati kubanga tamanyi nti nakomyewo ngamba ndabire omwami bakama bange baŋŋambye tewali kikututte ggwe musajja toyagala kukola olowooza bbaawo baithawe bwe batyo naye era mbadde mulowooza kyemazima kyateeka mateeka kadosookera wa musajja ndi makaga otandikirewo missioni ndi makaga ngera yankima ku kisaawe segwa abadde akukudde myaka just be happy all will be alright okay inshallah myezi 11 ogumanyi gwe kati oli naye nkoze bannaa jiniya yaddawo dda Nyondo Media osangiriza nade nganya okujja mu media wawo yangambye ogenda mu media etambula eggulire libeerayo myaka ku myaka nekasale manga siribi neze wama kati eggulire lirimu nebyesitya kati nekyokoze mukama katonda akuwa omukisa kubanga ondaze omutima mwana gwe ndi mukyala mulokole bambi era nsabye nnyo nsabye mpangulo ekiyumba nkiwangule lwakuba ate bino ebinnuma ebinemesa okukola biyite byandintiisizza nange bijja kuwona ng'otuuse waka kino bibadde mu biyumba biyite byandintiisizza naye obulumi nti amaanyi mba sirina naye singa bibadde biri mbadde nina omuliro gwenfuumula buli lunaku mu nnyumba. Amina. Baby girl, you're going to be fine. You're going to go home. This is your day. This is your testimony. Okay. Yeah. Okay. So katugenda ffe mukwano katumutwale wakaye. Tulabe yonna gye binagwenkerera ne mukama naffe tusabire konge yogenze n'olutalo tutandise. Kyala Nyondo Media nga yakusabira kamala n'okulaga wano kuwembadde n'enkana kilo 98. Sawa eno okulaga mu musanvu. Okay, so katugerera omwana ono nga newankubadde mu Nigeria si mu Uganda tekitegeeza nti no wadde mu Nigeria tetusobola kumuyambako nga ffe abanyondo media tetusosola mu mawanga kubanga tukimanyi ffena tuli kyekimu alina Katonda yatonda ali omwana obo omulaba muwala muto kyana kito abantu bano tebaagala bantu bakulu banoonya myaka mito gye bakwaha ne batandika okukozesa emirimu egyo ne weebuuza omwana oyo mazima alifumbirwa omwana oyo alizaala so baboononera emyaka nga baboononera obulamu nga bakyali baana bato naye ekikolwa ekyo nga ffe abanyondo media tukivumirira nnyo katugende naye ebisigale byonna mujja kubimanya tujja kubanga tubawa updates yenze Nyondo Rozet era nga nsira ku Nyondo Media ndi ne wiki ku kamera. Nange naye akalowoozo bannayuganda munnayuganda wenna ng'oli eyo nga tonnalowooza nti waliwo agenda okuleeta e Dubai okole lowooza emirundi egyo ebiri omuntu agenda kuleeta mu bwamalaaya e Dubai teri mirimu okugjako kutundayo mu bwamalaaya ate She said me pay 30,000 dirhams. 30,000 dirhams, imagine. Omwana no bamujje ewaabwe nti azze kukola bwa mu saaluuni omuntu agenda kugamba nti ogenda kukola mu supermarket naye ng'akuleese mu bwamalaaya obulamu bwo bwonna abutte woba nga tonnajja Dubai muntu kyakuleese yozza otya weegendereza omuntu akuleese ne waba mukwano gwe ne Dubai teri mikwano akuleka ku kisaawe oba n'akutwala mu bwenzi ng'ate mukwano gwo nnyo nga wookiwulira ako kabadde kalowoozo kange. Oyogedde bulungi nnyo mukwano bannaye tunaddamu tujja kuba tubawa updates byonna biba bigenda maaso mwana katumutwale ebinaddako mujja kuba mubimanya mubeere bulungi.
mukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala, lowooza ku Baker's Choice Bread ogukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 emunya 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.